Tukuza ku CBS FM UG official channel yafe amanya MC Shitah Queen of the Mic Italia Kampala. Okitegeera abawakana mwakane but mwala wa mlangiro mbwati. Yes, ate waliyo omulala mwala wa mlangiro mubwati. Banange Italia Kampala leso ku social media joy. Wakitegeddeko. Omwana bulwochi bukabagamba bana Shitah Italia Kampala kati abamu mu buli bansanga bangamba Italia Kampala oliota kali no bali kyusiza the light of Kampala. Light of what? Light of Kampala temaina bisubi ali mukazi watwale. Ali omushala lutaya. Bechaye mwemuwoza light of Kampala temaina nyiri nyeri. Kwaje mama ogambe otyo? Light of Kampala no muntu jali. Ali omuze ati break zaabwe. Omushala lutaya. Muchala lutaya na jolly kutumiddeko. Waliwo eyagize ndoza n'omwami omuwere ddala. Erinnya lye Light of Kampala yali tutte. Banange muundeke bintu bino naisibira bangako. Kale. Nkola nichana chiwala chibula kabiti echane cha kwa stress echane chanywa amata ne chikuta. Natonche echane chanywa amata ne chikuta mukwano weyanjuli abati CBS FM. Elinya Infinity Bea Black Bea. Omwana wa mami muwala wa sengendo mubwati. Okitegeera. Oyinamu emputu. Okitegeera. Byonna byange. Bane mulamwa gwa leo tugenda ku discussing about essimu mukwano. Essimu yali omwagalwa yali badde yesa omwagalwa yali badde yeisa atya naddala essimu y'omuntu omulala like ngwa is it chali badde kyavunanyizibwa omuntu omu obanga tugeze Joy she's my wife nabera nga akebera essimu yange omwagalwa yali badde yeisa atya naddala mu nsonga z'okebera essimu yo wali badde Joy supporting omwagalwa wo nzai support timbani nokwata ku ssimu ya bbe wenjagalira obonganira kye gikwatako essimu y'omusajja yange bwoba yo my man why not I have to check your phone bajjako kuba amatwa ate nga lwaki oba onkuba bw'oba kimanyi nti I'm the only one lwaki tuba tetusharing amasimu by the way nze nsiba nti bagamba it's not yet a relationship until you share phones bwe muba temuna sharing phones Shitah it's not yet a relationship cause mukwano ba omuntu bwoba omwagala Shitah nze kankubuulire ng'ogamba okitegeera bwe muntu bwoba omwagala kiki kyoba omukweka mukwano kiki kyoba onkoka bwe tuba tuli mu relationship nga you say you love me biki ebyo mutulimba baddalingi nga tosaa kwata simu yo n'ogimpa kati olw'oba ngamba biki mukwano bwe nkwata essimu yange n'engikuwa n'ensanga nga gwe nakusavingako Joy number 2 nga kumbe gwe ku simu yange yasavingako my mind the ring owner anti kati bwe obuzibu webuva tuba tululuka n'okukebera amasimu security wise for security olina okumanya wengwa oli mukazi muganda nze nizisaba tobikula essimu y'omusajja tobikula ekyo nze njagala wabeewo akiŋŋamba nti bwakiwandiika mu kitabo kya mukwano kineno naye tewali yagamba muno temukebera essimu y'omusajja essimu y'omusajja woyagalira wonna gikebere for security wise mwete mwagala bakebere essimu zammwe lwaki baby girl abaliyo lekera awo okubeera loyo ebyokubeera loyo mubirekerekera awo okubeera loyo you're being loyal for nothing gwoliko gobeera mutabani wa Falawo akufuula okubeera loyo mukwano ali eyo ali mukwenda ayendeguza ava kwona dda kwono wabula owoza my man yakusavingako mabere tu mabere tu byabiki ebyate tawamanyi abasajja bamanyira bawuli abasajja bajoga omusajja obeerawo Shitah yakusavingako sebo bwoba omuddugavu akusavingako kwegamba akusavingako okusinzira bufana kati baddiya ba sweet gwe wenna ng'olina obusobozi era bwaggaana okukwata ku ssimu mukole ki mwesonyiwa lwaki abaggaana okukwata ku ssimu Joy batabani ba Falawo bano obalaba oba ng'oyagala okuwangala mu mukwano ne mutabani wa Falawo wagamba baby password sijaga mu simu yo gijjemu nze baby baby banga omwagala neddala mwe balina njaga komera aba bateka essimu zaabwe nga muziteka mu password why lwaki obeera oteka essimu yo oteka mu password kati Shitah nkubuulire my phone is here nze siteeka simu yange siteeka mu password sijiteeka nze nkubuulire nze nkubuulire nze Shitah nze it's not yet a relationship wemba era nze mukwano bomanyi nti tuli mu relationship nga sikwatangako kusimu just no sibubeera sikwagala mukwano sikwagala wemba sinnakwata kusimu yo gibubira gikebera sikwagala mukwano it's not yet a relationship woba tokwata ku simu ya musajjawo
olina security wise okitegeera okwekuuma omanye nti ndiyo bwomu watuliyo bameka watuliyo batano nze kyova njagala eddiini y'Obuyisiraamu eyaffe alhamdulillah nyumiza tugamba bakazi abo naawe banga olina obusobozi nze bebi Kyobola ye Shitah ali mukuwagira obutakebera sinkwatuma nti n'abasajja babazazzaako nze mukwano obeera tewabuulirirwa abantu babuulirwa ngaffe kyobola tukyambala ring paka kuwulira ebyokubuulirira obisa ebbali nze essimu y'omusajja nino gikebera wonna bwenjagala okimanyi nti ebyokebera essimu y'omusajja bicyankalanyiza nnyo abantu abali mu mukwano bicyankalanyiza relationship cause olaba kale nze nkiwagira naye atera mukwano weezuula n'omanya instead of wasting your time with someone oyo omuntu gw'ostinga naye obudde nga takola ki takwagala akumalira bumalizi budde so it's better n'otegeera ng'obudde bukyali Shitah okimanya abaana bali depressed abaana bafudde lwalaavu kakati Shitah nze nkubuulire waliwo ne kineeno essimu y'omusajja oyinza kale fine ogikebere naye ate oyinza osanga kale waliwo obunene obuwala obwemoolamoola ng'omusajja wambi takola ki takaagala kati ate gwe bw'osanga mu message ye no misunderstanding anogaa kati kyakabebi bino biki okitegeera in fact ekyo kintu kyaleetera olaba Victor Kamenyo ani ono ogundi wani boyfriend wakolagi akoraji okimanya ekyaba kyankalana Victor Ruzo Victor Kamenyo okutuuka ofukamira okutuuka si kugundi wa Patricia sibirimu ngamba Victor Kamenyo omanye okutuuka omusajja ati okufukamira akoze buli kimu naye nga owooza byava ku kisisimu omukazi yakebera essimu ng'asangamu waliwo awaniriza bbaawe byebituletera okebera essimu nzera mukwano wembanze sikebera ssimu n'abakazi abalala ebbali wadde oli ali mulina mu maka tekiri mu ddiini yaffe yokka nti isamasi omuntu n'amadiini amalala abakubye n'empeta kankugambe babeera n'abakyala abalala olina nkoya n'amaka wali n'omwani gwemmanyi n'ebisanja gyekiri naye waliwo omusajja gwe manyi si musiraamu agaba n'ebisanja ennaku bbiri ngenda sula waagundi ennaku bbiri ngenda sula waagundi naye nga kyavolaba mu mirembe gitokomoka nze abasajja abasiraamu bannema nze mukwano nze siddibwako yensonga lwaki tukyalina okukebera amasimu gammwe nze wentegerera nti mutabani wa Falaawo mmanyira kyokka ate ekisinga okunyiiza nze Shitah ekisinga okunyiiza akasajja okaagala n'ennaku yaako n'obwavu bwako kagumidde wabula ne kadda mu kusinikirako ebinnyo ne kakwendako mu bwavu bwobwo mubakuyambe mubakwagalira wabula n'oyenda nze kyova nkyakebera nnyo amasimu gammwe security wise era mukwano wennaggwaye kebera eyo lwaki togiwaayo osajja joyi mugenda ne mwesula n'ensimbu listen to me mugenda ne mwesula n'ensimbu omusajja agamba baby let me get your phone please help me with your phone baby Shitah omanyi ekitegeeza sharing phones omanyi ekitegeeza sharing phones nga nti no sharing phones I gave my man my phone naye nampa eyiye baby nga lwaki sigimuwa Shitah bannala abantu ebyo bibyo ono yabikola era nze badde simanyi omuntu ayinza nobeera ne layini mukaaga era gwe abikola ono yabikola era kati ali mugaamanzi lwaki mbambira ne layini era bwe mba nzirina baby bwe mba nkwagala nga kimanyi nti oli loyo gyendi layini ezo mukaaga nzikola ki nzikulaga nga baby kati zino zonna ziki zange baby baba bamukubidde nga nze ali naye essimu ye nzagikola ki nzagirina lwaki mba sigikola kirwaki mba sikikwata nze kiraba waka tatange takukutana simu naye batabani ba Falaawo ayinza okukutana essimu ye omusaba kubulira Shitah alogo nasaba essimu kata swale no swala ya omusajja gala omusajja alwanire essimu nga buzibu kinentegerera mutabani wa Falaawo kati waliwo ekiri mu ssimu nemmanyirawo mutabani wa Falaawo ayina ekiri mu ssimu era nawulira nga nfa era basweet okumanya wa woogwa check that phone baby girl check that phone check that phone osajja bagezi omusajja tusakuba na simu emu agambe no ya business no ya company ate bagenda enaku zino ne basavingako n'amanya obuzibu bakumenya nnyo omutima waliyo abasajja abali real nga ye ajja kwagala omukazi amwagala amukole eki amulage buli kimu kyalina nga tajja bbeerayo nakasimu kakukutiriza fayini batabani ba Falaawo tebaliiroyo naye ate waliyo abaliiroyo nga ajja kwagala agaye bebi kati kino ne kino bw'aba agenda kugula ekintu agaye bebi nga talina kyakweka ku ssimu Joy, let me tell you this.
abasajja bano balaba oli ayinza n'okubeera n'essimu ye nga waliwo ennaku zino batera n'okubeera na buno obusimu bw'amapeesa obusimu bw'amapeesa mukyala munnange bw'obeeramu amanamba g'abakazi ali n'agamba ono bosi wange kumbe namba yateekako muli emu abasevingako habibi babateekako beredene ulya bosi yateekako bosi reiko bosi company kumbe nga mukyala yakola bosi reiko agenda kuba baby wamukubya n'apiikinga n'agamba hello, how are you? Shibubu. But I'm going to call you back. Come on, I got a question. Nze mukwano nze ebitu bino joy abisingako okubeera mu experience. Neja muliranye maybe ngena agenda kunyumiza yebirala. Namanga yo mutugoberera. Zembabulire. Baby girl. Check that phone. Check that phone ojja kumanya muli amu abasavingako my forever. Happy yakusavingako beredene. Let me tell you, ngoyagala omukwano gukunyumire. Ngoyagala ense kunyumire. Ofuno you break every buli mpa ojoyagala ogifune wesonyiwe essimu y'omusajja lwaki oba ogyesonyiwa if you want to stay with your man zembabulire ekirungi ekiri mu kebera essimu y'omusajja ofuna omanyawo ogwa nze kambabulire omanyawo ogwa Shitah tewali kintu kisinga kuluma nga kubeera mu relationship nga you're not valued nga omuntu akulimbalimba nga bwakwagala ate nga takwagala naye mukwano loli kebereye essimu loli manya ati nogwebeereddene ng'ate gwe wamusavingako my forever obanga yakusavingako oba gu oba sima balina amannya ge babateekako ba sweet oba mutabani wa Falaawo muyita wakuzanya nze mbabuulira tukomewo batabani ba Falaawo joy nga balina mu experience katukomewo mukazi munnange nga wakigwako tebapozize nonno esimu ezigidde Shitah ezigidde izome nga nze kulage shwitsa wacha wewe abagana bali badde bayisa nawe kweyisa batya naddala essimu mukulikeyo mulango babakama baffe okyali ku program da Maiden Galz banange tukyaliko gwe wenna atwagala banange genda ku CBS FM UG you subscribe you like you comment banange show ya last week it was really fire abana ba commenting abana ne mwe bale ku like nga mwe bale kutuwana I salute you mu kintu kino gwasinga we bale kuwana tala za Kampala munange we tukutakuwana kubanga gwasinga ko sikumanyi naye netago kulabako Mr. Roots we bale nyowe bali ddala omulamu gwaffe gukyagenda mu maaso abaagalana balisanye kweyisa batya mu mukwano abaagalana balisanye kweyisa batya naddala essimu mu mukwano kyalibadde kyavunanyizibwa yo okukebera essimu y'omusajja polampola ettala ly'e Kampala kyalibadde kyavunanyizibwa omuntu yenna yenna okukebera essimu y'omusajja naddala abakazi mu abasinga okukisussa gyoye tugenze ng'okyasabula abatabani ba Falaawo abatabani ba Falaawo nze nina okukebera essimu y'omusajja wange wakimanyi oli musajja wange nze nina okukebera essimu yo nina okukebera essimu yo nyiza okubeerawo Shitah nga nze nga bannandyeyo neewaana banaye omusajja njagala bitya kumbe tewali kintu kisinga lumanga ekyo kumbe mutabani wa Falaawo takulinako ambabulire essimu ezo zirabula era bw'ofuna obudde ng'ogikutteko ng'otegedde password gikwate ogikebere omanye ekifo kyo wawoogwa joy abalimba joy mukyala munnange kati tuve mu byokwesudiya Shitah gwe muli nedda kati tuve mu byokwesudiya Shitah olaba ng'owulira bulungi ng'omuntu akulimbya agambye Shitah nkwagala nnyo biki byonna akuwanye naye ng'akulimba alina kyakwagala kugwawulira bulungi ogenda tegeera otya tuliwo kulimbibwa naye bannaye abantu abalidoyo gye bali muleke laavu kugifuula kifuula nnenge mugifuula ebyammwe bye mwagala laavu gyeri naye jasituliwo kulimbibwa okitegeera kakati bannaye abaliwo okulimbibwa Shitah munnammwe ndowooza mumuzudde nze sigenda kulimbibwa era wonna wentegerera nti onnimba mutabani wa Falaawo tubamanyi mulimba muli balimbi basaza naye wentegerera nti ate mukwano ge ategeera nti bakulimba until you check that phone baby girl if you get that chance grab it check that phone buli wamu osobola okeberawo omanye nti omanye woogwa nga woogwa siwe watufu ng'ovaawo
ng'ovaawo ogenda tambula paka ddi ng'otambula mpaka oba oli munansi yonna tambula mpaka wolisanga omutuufu banne tubeere bannakyeyombekedde why do you waste my time ng'okimanyi kale yenda ngamba nti bebi nayenze oba bebi tulinayo munnoowo manye nti tuli bameka tuli babiri bw'oba toliiwe wakamanya nti wageze wannakigudo okitegeera naye ate kinkweke mmwe nze kambabuulire kinkweke mwena abawachinga program yaffe ya Maiden Galz mukazi munnange mukyala munnange muwala munnange bannange tukebera simu ya musajja ojja funiramu ebizibu bingi wammaze mmwe abatasobodde kuvaayo kweyogerera nze mbogereddeko check that phone wobanga okyayagala mami tokebera simu jesonyiwe ebintu byonna bitandika obbirabo obulabi abakazi tuliwo okulimbibwa kati Shitah kyogamba kyogamba Shitah abasajja abali eyo abakazi kati ekisinga nze n'okunyiiza oyagala toyagala nkebere eyo bana abasajja batonofula omumanyira oyagala oyende kyokazi toyagala nyende waki bwe weteesona nange sigiweta bannaye mulekerawo ebintu ebya ebintu biri mu politics okujjukiza nti mu program yaffe the Maiden Galz tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo tubeeramu ne segments ez'enjawulo mwe muli aka fashion mwe muli ne entertainment kati olunaku lwa entertainment olwaleero tulinamu mukyala tuwe entertainment mbazira tone naye ng'ekivulu kya mbazira tone ani yabaddeyo Shitah wabaddeyo omwana yasabudde ebinyanyanyanya kyabadde eri ate oli omwana tyakoma kumanya kusabula binyanyanyanya naye oli omwana appreciating baneffe katubewanire nako by the way onga amayimbu show yaffe nti show yaffe it's a big yeah it's a big show ekikuba Uganda East Africa agamba majona talent ocean yes bazira tene nga tatunonyako ngagamba bana I want to see those girls talaza Kampala mukwano kumbe talaza Kampala tuli wano wizeze omwami oli kyakoma kutegera kutabula binyanyanyanya ne alina n'omutima omulungi mwena abatenda ku meeting ambazira tone mbasaasidde thank you very much bane mbazira tone appreciating bane our work omwami yasimye leo tumulabe naye bannange yasimye omulimu gwaffe bambya balala tebasiima nga bangi tubakubidde obulango wano wabala they are just there sitting abantu baffe they appreciate though they don't comment but naye nga bannange Phoebe yavudde ku lujja abaana b'ekyenga mwebale nnyo mwebali eddala kivulu kyambazira twali mu kivulu kiri nga tolina nawo wekyusiza bati mukono ala abaana bava ebulenga bannange nga bazze kumbinyanyanyanya nga abaana tebakyalina na transport ebazza waabwe basasula mazira tonogenda kumutambuliza mu bbanga wallahi simutambuliza mu bbanga naye abaana baali tebalina na sene zibazza waka abaana baali bawala babiri naye nga balayika bulungi bali abasheshe naye nga Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna zosubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Ngamba Shitah tuvudde bulenzi bulenga nenga tebalina sene zibazzayo nenga bazze kulaba mbazira tone abaana bena baziza kyengera wakimese mu kisabuni thanks for that much love bambi okuvayo okujja gwena nansimaye mwatandika jali love dinjaga n'okwebaza sendegeya mwami sende yali wali elinga bali singo manyi byempisemu wandibadde ondeka n'endya zange omayisa bayimbi ne lukenge tegeera naye nga mwana gwe Phoebe yavudde ku lujja mwongerere ddala okukebera amasimu bamaada Phoebe yavudde ku lujja don't waste your time with someone gw'omanyi tagenda kuwasa okitegeera bw'onaakebera essimu eyo egenda kumanyisa nti waliyo namba 2 ago sinnagamanya bulungi omanyi newala nnyo bana gwennaku zineno Shitah nga sinaana kukusabula nga Phoebe kansooke nkugambe olaba bino bye twasamayasama waneno Shibi ani olaba twasamayasama waneno Shitah nze nkubuulire oyasama ebintu ebikufuukira ekizibu ate waliwo tonnalaba waliwo abayogedde ku dictator Mills family
Atooza tebagenda kubasiba. Munamba uye munyafe Yagenze kutomuka mugambo gw'atamanyiiko. Yatokomosa omugambo gwo oyayokyezza bwokya n'agenda nayo kyate byatakola ki?